Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Bonna buli omu afuna obudde bwe. Nejjasi ki ekyakunyiiza okutuusa ku kukola ebikolwa ebyo? Anti bammenya omutima. Waliwo yakumenya omutima? Jasi lwakumenya omutima? Kati oli bwe yakumenya omutima? Yagumenya mu COVID. Weetegereza tabanga gundi azze. Waliko onoonya nsonga zigobya. Ekikulu naye atijja nnyo ekisusa. Atijja nnyo? Ate mbadde mmanyi abakazi kye twagala. Waliwo omuntu atijja n'asukka. Mbadde mmanyi twagala ebyo byatutijjisa. Kati biriwa ebiraga nti atijja nnyo akuba nnyo amasimu mobile money yo n'etasoma mu budde. Kati ayinza okuba naye akimanyi nti waliwo abalala kati naye? Tiwaliwo abalala. Abakola ebyo. Obudde, yes, kati obudde buno wuuyo tumukubidde omuwulira. Obadde osuubira ali waka. Nejjasi okimanyi tobadde omanyi mukisa ali waka? Naye ali mu kukola wuuyo. Bayirawe n'ekyo kyennyini oswadde. Obadde omanyi oswadde otugambye ali waka. Wuuyo ali Lubaga. Olaba bw'oswadde. Naye ali mu mirimu akola. Simu ekyagenda. Dakika 10 tezinnawera, Dama amakumi. Zaweze dda mumuzibala muti. Kandabe twamukubidde 12 ne dakika 19. Kati ziri 12 dakika 32 minus 19. Ziba ziweze. Wali kukola beekulaga eddakiika. Anti wenjogeredde era wendabye time. Twakolinze 6:19. Kati kamukubire muganda. Kozi yena 71 yesemba. Mbizi bano otuse wanjira kuwa bintu bino bitwala n'emifano Hello? Hello. Onaatera? Nanti kakati? Ngenze okebere namba bade mama Ashimu yakubira. Abadde manyi mama Ashimu? Mama Ashimu yakubira ya sikutegedde namba sikutegedde. Banayinze mbadde bagenda kujja ku stage nkuwa ebintu mbadde nange nnoonya owa booda gwentumako ne bampa ennamba yo gwe nsobola okwesiga kuba birimu ssente njabbi kuwa bintwalire bulenga nze ngende mu byange obudde buyise. Ku stage kiwogenze madam. Wanji? Ku stage kiwogenze. Eno nga ku luguudo lw'Abachina. Kati gwe sawa zino woli. Era obadde mmanyi okomawo nze ngende mu byange ngenda mu autu zange njala nejjeko bino ebintu obintwalireyo. Kanye kuba ndi wano kati nange jankira mbadde ngenza okuba nenda wange ya time aweddeko nimba yakubuuza namba sigitegedde. Nze obadde nkuliridde wano era ndabye omuntu yaŋŋambye eddakiika 10 nga simulaba. Jangu ojja kuntegeera ng'ondabye. Kale njabo. Kale. Beshoga abakasitoma bonna oba obeetegereza face. Abakasitoma bamanyi beetera okukolako. Kirungi kati nange ojja kundaba ng'omanyi. Naye mbadde nnoonya omuntu gwe nneesiga. Muwe ebintu byange abintwalireyo. Kale. Birabo bya maama wange bya Valentine bigenda awo bulenga. Kati njagala bimuwa bambi obudde buno buyise talina ke yaafunya ate nange negendera byange out. Nyina bampiikinze ngenze naye mbadde njala kufuna mangu gwempa ebintu bino ndyoke ngende mu byange. Kale ogenda bitwala awo ebulenga waliwo awo ebulenga awo ngaawe baatadde KFC.
wano akava mu Katoogo. Nga wakava mu Katoogo bw'onaatuukaawo ogenda kukuba essimu. Kale. Abadde yeebuusizza dda. Mukimanyi. Yoyo. Simanya nti kati twetegeke. Kati kambuuze. Yes, bayimiriranga awo wano wali emmere. Bayimiriranga wano eno. Jase emmotoka gwe gyambusa endabirwamu. Tugira tulindako tasaamanya. Katona apaakinzeewo si yeye. Tusobola okusaba koodi ow'omudaala n'obanga atudde wali ku dduuka. Kati. Anti kaakati olwedde nze alina omukulaga nti wuuli. Era ajja kuba essimu. Talinaako eya tayimu akugaana. Ogira obeerawo nze ngenda mukulaga. Bannange togeza n'olekayo ekimuli. Jaso noonya nsonga zigobya mukisa. Alabika alowooza simaama amaani. Ndoza n'amukubira nga si yeye. Hello? Nzino wano nkutuuseeko nimukuweta wano. Kale. Kati wa kamera. Ovuddeyo otya. Oluggi olwo lukaluba mu lugire lube nga lweggula mangu. Gula oluggi olwo. Kubanga bannange basaa kuttawo moment eyo. Kudda kutitibana. Jasi bambi kutama si ono. Kutama mimuto bambi. Anti ye naye kati watya ng'olulaba kamera avuga boda n'adduka. Mukisa. Tovaayo linda. Leeta asoma ku mmotoka. Njagala kufuna motwalira gundi. Bandeetere akaveera. Surprise. Tukuleetedde surprise. Ate bakusibira kife tukuleetedde ekimuli kya Valentine. Kuwayiwa omwagalwa wakikuwadde. Omwagalwa wakwagala. Omwagalwawo? Mudenza omuntu waŋŋama twalira omuntu Valentine era nnyina munoonya. Kati mbadde nnyina okunoonya mu ngeri yonna nkuwe Valentine yo. Nze ngambulira ntidde. Otidde? Lwaki totyamubeera? Gwe tolina munaye bakwagala. Omuntu akwagala nnyo ali mulaavu. Naawe omwagala. Baby wo. Nzikize n'akapiki kubanga bannange Baby wo. Bino bikuba kubanga nange nyine obombi nnemye tegera nzize manyi kalimo kanja. Munnange baby wo akuwadde Valentine. Yani. Gwani gw'osuubira? Nsuubira kuba nze ndabanga atali serious nno ku kintu. Ani atali serious? Ngamba nga ndabira ddala oba onsaagiza n'okumusaaga. Ondabanga nze asaaga. Munnange Valentine ennungi. Tolinaayo mwagalwa? Omwagalwa mulina naye nga simusuubira kubanga asobola okukola ekyo. Gwani gw'osuubira? Okikkolera. Gwe gw'osuubira gw'otugamba. Ate kaakati sigenda kugamba nti gwe nsuubira. Ne kati nze ate omuntu gwe nandibadde gwe njagala. Nyinza okuba mulinga ngamba oba ye takisobola. Anti gwe kati tugambe gwe gw'oyagala. Mba sikubidde ku bibuuzo by'omukyala. Anti nange nsinziire wano.
Teza wataba yeye ekirabo oba okuliita nakyo. Sikuliita nakyo. Si kyekyo gwe gw'oyagala gw'otugamba. Kati olaba essaawa zino z'omuntu gwenjagala ebyaddala bamuyita Justine. Gw'oyagala ebyaddala ku mutima gwo. Gwenjagala bamuyita Justine naye kati sikakasa nti ate ye ayinza okukikola kuba bintu naawe bizibu. Omukwano gwange naye gulimu embirigo. Gulimu embirigo zitya? Era tubireke. Kati tumale okukuba essimu tulabe. Tolaba? Ogenda kubira. Nze yantumye. Simanyi oba yantumye ye Justine. Mpozi ng'oŋŋamba nkwongereyo chance endala olabe. Tewali chance. Tewali chance endala. So tewali chance endala nkube essimu. Kubire naye ng'ekirabo bw'otaweera. Oyinza okuddayo nakyo nga bannaye nzijidde emisinde. Naye gwe gw'oyagala ku mutima y'oyo. Njagala lwakuba nti kale tulinamu embeera nga ye. Mulinamu embeera ezibasumbuwa. Ezitusumbuwa. Ng'abaagalana. Ng'abaagala. Mulinamu embeera naye gwe gw'oyagala ye. Njagala. Toliimu kubuusabuusa nti oba wano oba kiri. Gwe gw'oyagala ye Justine lwakuba mulinamu embirigo zammwe. Ebiseera ebisinga temukwatagana. Naye nga bw'oba nti bakubuuzizza tomanyi oba asobola okukukolera kino naye baba bakubuuzizza ekyo tasobola tasobola kuteekamu ku ssente. Naga nti bakindeetere. Lwaki tomukkiririzaamu? Ennyabo. Kati gw'ovuddeho. Nze gye nvudde. Nze ntumibwa mba buli wamu mba wangi. Siyinza kugamba nti wano wabula nze mba wangi. Oba kivudde bweru oba waliyo ebweru. Olinayo ow'ebweru? Just ninayo basisita wange oluusi wayinza okubaawo agamba nti oba. Anti kati abo basisita naye ono katigore ye bya laavu omuntu oyo yantumye bigwa mu laavu. Ekituufu kyo laavu gye nninawo yeeyo. Kati gwe ku mutima gw'oyagala ye wamuwadde Valentine. Valentine kyomanya namukubiddeko ng'ajala okwogerako naye ku nsonga ezo. N'atakiika. Ng'oyagala kwogerako naye ku Valentine olabe engeri gy'ogiteekateeka. Ng'oyagala olaba w'omutwalako bannange n'atakwata ssimu. Ate ne ku mulimu erimu. Wanje? Leero lwonna ndabika sinnamulabako. Leero tonnamulabako? Lwaleero. Ayinza oba alifiiza oba simanyi. Nemwe kiraga mulina bakampuni. Mulaga nti mulina bakampuni emirimu mugikola bwe mutyo naye kati ddala. Era tugikola bwe tutyo. Naye ng'ani akoze ekyo okuteeka? Munnange omuntu halo? Halo, nkuwulira. Eryo eddoboozi olimanyi. Yes. Yes. Wange. Eryo eddoboozi lyani? Yes. Yego gonjogera naawe. Yenze mwenyewe. Oli siriyasi ku byoliko oba oli mu kunzanyisa? Kati oli luddawo? Waka nayiseewo dda ne mbuuzaako ne ku mulongo ne bandaga toliiyo. Ate simu nga tewagikutte? Kati ki ekigenda mu maaso nze nga sinnakitegeera? Ate ati era tewakutte simu nange byebimu ku bye nadde nkugamba. Kati olwo bannaye kati olwo ngenda kulaba ludda oli luddawo essaawa ze.
ewaka emmanga era neetaaga okulaba kubeera obwedda kkubira essimu nga nina byeggamba. Jangu kati genda. Abula bannaye simanyi kyakugamba naye bano bamala kuvaawo gwe kyoba omanya naye nga neeyanziza nnyo neeyanzeege kyokoze mbadde sikusuubira kubanga ennaku zino ntwala sipiidi naawe obimanyi naye kati ate ndaba nze abadde ateekateeka okudda mu kyalo sigenda agenda kati neetaaga okukulabako Jangu kati wano. ewaka emmanga kati ono omukyalo olwo ki ekiddako? Omukyala mbadde muwadde abireete nze mbikweweere. Kale lwaki ogambye ha jasi lwaki agambye mbuno ha Anti bireete nze ngenda simweweera ddi wano waka. n'omutima gwange mpulira gutidde Ate nze sitera lwaki? kutya bwedi mpulira ntiddemukko otidde akubana tewamanyira byakwagala osanga nze namanyiira okwagala nga gwayagala anti kati bali mu kwagala nno bannaye kati nga batukwata n'ebifaananyi anti munaaye kati mune omuntu baba tebatwesiga bwakutikka ebintu n'otabituusa kati wana at least buba bujulizi nti natuuse siyo ono mukisa n'erinnya lyange naligambira ddala erya mukisa annange neyanziza omwagaliza kayimba ki obuyimba bungi naawe dondayo kamu oba bubiri anti kati era obuyimba oyongedde omwagala tomanyi kyendowooza ssaawa zino gyokimanyi ngaze omuntu ye oyo mmanyi nga mukwano gwe oba just mwe kampuni yazze ku fe kampuni tuli ba kampuni tukola bino yatulaba ndoza naye nawe yatulaba n'atukubira essimu singa abadde anaddamu basinkana yandibabuulidde oluuzi n'atubuulira nti kati ate essanyu lye bannange essanyu lingi ekituufu essanyu mpulira lingi sirina bwe nnyinza ddikulaga singa abaddewo osanga ye gwe naddiraze naye nammwe ensanyusa ekyaddala okutuusa obubaka kati mbakuba nga nkutuma bulenga awo weggambye ku kefusi obadde ebintu obitwalirawo mmeka awe bulenga tomanyira kasitoma wange kisinziira kasitoma kati bakasitoma bange abaamuno mbakwata mpola mpola kati nga nze kasitoma awo wamuno obadde onkwata gwe kasitoma omupya mba nina okuseera obadde ogenda kuŋŋamba mmeka ira ekirabo kyemba ngenda otwala kati tugeze obadde ontikka kirabo ekyo kya ssente sinziira ku muwendo gwa ssente zandibadde mmeka nga mutwalo kati ezo zo ngenda zisasula kubanga nkujje ku byoliko ezo ngenda zisasula nze ez'okuntwalira package naye mukyala we agambye mwerabe tomwagaliza kayimba nisokoddemu omukubira mutufu sokoddemu mukubire halo halo yes wuno twali angambye nsooke nziremu kkubire kati toyinza vaayo kkono jjako eno toyinza vaayo kkono jjako eno ate lwaki sirina maanyi leero saagala laba bantu ate awo ng'obeera toli siriyasi jasi naye ate abadde agambye nti ali waka oŋŋambye oli waka ndi waka osanga ajja kukubira nga tayagala byogera nga mwetuli oba ŋŋenda kukubira ku ssimu yange naye nno kati nkwata togenda kunkwata ku ssimu ale kuba kati kati eya tayimu ngenza okuba weddekoga ngenda teekako wane eya tayimu kale ogenda kuba ngenda kukwata ddoboozi ddyo neeyongedde okukakasa yeye nedda mugamba tonnakakasa nti jasi yogerayo ekigambo
mugambe Jasa ayogereyo ekigambo nga mukimanyi babiri. Tayogera bigambo byaffe. Anti obadde toli kukakasa. Kati osobola omugamba ayogereyo ekigambo. Waliwo ekigambo omuntu kyayogera n'omanyi oyo Jasa. Yes. Wangi? Musawo Winnie akolera ludda. Akolera Kirinnya Bigo. Omuggyeko engalo. Kati mwagaliza akayimba. Omukwano gwo gundeeze. Omukwano gwo gundeeze nga nnimba na gundeeze. Kayimba akokolera ng'essaawa zino. Keetaaga omwana oyo. Okuleeze. Kayimbe munno. Akakingisaha. Okuyimba bwe buzibu bwange. Kale koogere. Nengera keeko nti omukwano gwo gundeeze. Bambi. Mugambeyo obubaka, mwagaliza bubaka ki? Oba kiki omusuubiza? Kyemusuubiza kiri kimu nti nze mwagala simulimba. Simulimba gwe kyoba omanya. Oba yalimba gwe tomulimba. Naatanga ate ye yaleese Valentine gwe tonagimuwa. Nti kati osanga oluusi nze bye mbadde bimbeera mu mutwe muno. Ate erudda kati genda tandika ebimu bikyusaamu. Obadde olina by'omulowooleza ebirala. Mbeeramu n'ebyange bye ndowooza ng'omuntu. Bagambye owedde nno owulira eri. Balezi bawo ku stage. Naye nga bambi toggwamu maanyi. Mutuufu ate alina kyandaze ekyenjawulo kuba kati olaba osobola ng'olowooza kirala ate nga n'omuntu alowooza kirala simanyi wamuggyeeko. Namuggyeeko taliiko. Kuba kati ebyaddala ate nze mbadde ndi awo nga mukyala wange ono ng'alinga alina byakola bye sitategeera naye ate kati okusinziira ku kyakoze kiraga afaayo gye ndi. Bambi. Wabula nze ebyaddala byebyo sikyalina nakyakugamba kirala kati neetaaga kulaba ye. Obye mwegambire. Luli ku 10 obadde ziri mmeka nga tetunnajja kuleeta kino? Ku 10 obadde omuwaako mmeka? Abadde mu mmeka? Okusinziira nti obadde olinawo by'obuusabuusa. Kuba ky'oba omanya wadde nti okubuusabuusa kubawo naye omuntu weeye obeera okola ki? Omwagala. Kuba biri obeera oluusi tonnaba na kubikakasa. Obeera obisuubiriza busuubiriza. Okay. Kitegeeza 95. 95. Ali mu 95 ku 10 ate 5 ezo zirekeddeyo ani? Kati era nazo ndaba ng'essaawa yonna. Ozimwongera. Zigenda okugattako obugasi okusinziira we. Tokifunangako bwe kiti omuntu n'agamba mukisa kamuwe ku bimuli. Era ky'omanya ate singa simaze kulaba nti ate kampuni mbe nensomako ku bintu ebimu mbadde nyinza okuteekayo emisinde kuba olaba kasitoma akulinda ate n'apaakinga n'emmotoka oyo abeera alina embeera nga yiye endala. N'emisana kuno ku stage bantu babatwalira ddala mmotoka osomeko neŋŋamba banazze kusoma ku mmotoka. Olaba abantu waayi nga balabika bayinza obutaba. Kati gw'olina musango kiba bakutwalira ki? Ennaku zino ne bwe banno tolina musango oyinza okugenda esi olina kwebeereramu bwebeereza oba omanyi. Kati olaba muno omukyengera ffe bakwata abantu saabasanga muli bangi kati era owonye buwonyi mbadde nyina kudduka byonna nabibazeera. Okay. Kati nze ngenda kusiibula kati ebigambo ebisiibula mukyalawo. Ekituufu nti mwagala nnyo. Sirina kyamaanyi kye ngenda mugamba naye mwagala nnyo lwakuba nti kati nga bwegambye nti ngenda kukwatagana naye ebisinga tugenda kubyogera kuba nange ninayo oluusi kye namuterekedde ng'omuntu wadde nti just ongwikiriza wano nga tekiriiwo naye nga nange nina ekyange ng'omuntu. Lwakuba obwedda takwata n'amasimu. Anaaba asobodde ajja kikulu wakiri kikuteera ku ssimu age nange bampadde kino. Bambi. Kale twagaliza Valentine ennungi. Nze nja kuzzaawo kuba ngambye nkimuwa akikwekwasize
kati nze kankole bwe nti munnange nkulimbye nti mulimo kati nkoze bwe ntyo nze naye ngenda zizzaawo kule kino ekimuli si kyange kya boosi wange Jasi. kitegeeza kati essaawa zino gokkirira eri ngenda mulaba nkimuweereze nkimuwe nze neeyongereyo ate ku birala kati ebisigadde mukwatagane. kale nnyabo tweyanzizza nnyo tweyanze genda mu okubeera ab'amazima okutuusa ebintu oluusi bwebaba bawadde. Amiina. Kuba kati Sheeka naawe ozze ng'obaze nti mulimo ne ssente wazibaliridde dda nezogenda okuŋŋamba. Akalima oba okamanyi omanya nti okuva eno okudda wali bwekiti. Okay. Kale tweyanzizza obudde bwo. Nange neeyanzizza nange. Kale. Kangende nnoonye mukama wange mubuulire. Oyinza okuba tonnatuukayo ng'ate nze ntuuse. Ng'onsooseeyo. Kale. Kuba nange essaawa zino gyendaga. Gy'olaga okuba oyagala omulabe. Ayinza okuba nga bintu byakugatta bugasi biri awo bugasinga bitegeera bulungi ate kati ng'omwewuliridde ku ssimu. Kanneeyongere n'okumulaba nga naye mumuwa ku bimuli. Bikuweddeko. Jasi akutabula omutwe. Gwogwanga agenda gutabulira ddala agenda kusuula eddalu. Jasi agenda kusuula eddalu. Agenda ddeesuula ekyaddala. Kale yewuwo naye munnange. Era yewanga tereesoolamu. Kati omulekera ani? Ataani era terigenyiza mulekera. Twetegeera nno naye lwakuba nti biki. Yebuusabuusa. Bikukonfusinze omutwe. Nze gye ŋŋenze kati. Ogenze waabwe. N'enjogera gy'addayogeramu abadde alaganga oluusi omugongo oba ki. Bambi oba alumizibwa. Kati omutima gugenda kuluma. Kale ssebo baayi. Kale. Olaba omwana wattu oba assa bulungi. Yakoze simanyi. Kale. Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Maama ate ono husband namba 2 omukwano nga gumutta nga ali mulaavu. Nze bannange bigenda tulema okulondako. Omanya abasajja babiri bonna bateebye kyokka nga gobaayo n'omusajja wo omubwati n'atamwatamwa nga takumanyi nga n'erinnya talimanyi. Kino kikola kitya? How omuntu agowingewa tugenda kukola kiffe ye omuntu mada ali confused girl child. Nange just obikoze tetukuzzaako ngalo Gerard waffe ekiki. Dage kati mbalaba mu comment section mumuwagira bitya naye abakyala. Kozi tugenda husband number 3. Mbadde mbeerabidde batandise okunconfusinga. Alright. Katweyongereyo ku husband number 3. Gyatulagirira jasa omusajja sookoleka agenze wammwe. Ono ate. Agambye n'enjogera yolinga omulwa. Buuza bano. Agambye naye gyasanza omusajja awunze Jasi. Kati tuna kikola tutya? Nze sisobola confusion eno. Omusajja agambye nze mpulira n'enjogera gyayogera alinga n'omulwadde nze ŋŋenze kati. Kamba sooke nayo adduse wammwe. Mama. Tugenda kukola otya? Tugende ku mulala. Njagala kakasa Jasi nti oba omuntu osobera n'abo abantu bonna nga bakwagala. Tudde eno. Nze ate manyiyo. Simanyiyo nze. Kakati dabayo. Tusoke tumukubire tulobe essimu ye kweri. Gato omukwano ono gwali. Eyo no teriiko. Teriiko eyo no omumanyi bulungi katuye tulingize waliwo omusuubira. Kale tusoka tugende tukette wali. Naye gwe manya mpaka ssimu omusajja alina kukubira nze. Bw'atuuka nga toliyo. Tuve ne wano tagamba nti kamba goberere ndabe mpaka Jasi waali. Mama. Omukwano guli kwoli ekimuddusizza tusookeyo.
agenze emisinde. Nagambye kulondako. Wangambye kulondako. Bana eno Marvin ne Junior. Marvin Junior be bagenda okulondera. Nze jjukira nnyina ekisa kati mbamba kwati. Ate ekisaaki. Kati nze bonna ndi basasi. Yasoma nkyendabye. Sebinsobedde. Abawase bonna. Junior ogambye otya? Abawase bonna. Kuba abasobola. Bagamba eddiini Okukako hajjatyako olumu. Anti kati. Ono omusajja omukwano ate kiri kyagambye mbu simanya kati yogenda mu kyalo. Ate ono n'oli bakuwadde makisi ezimu. Ono yakuwadde 95. N'agamba 5. 5 nazo obudde bonna zze kulaba zikwongere. Era wazze kati awo kasimba. Naye ogenda okusinga ku gooli. Kyemulabye? Oli yabadde ayagala nnyo. Musajja wattu atakudde n'omutwe. N'agamba naye ate eddoboozi mpulira lyeryo gy'asoono asoose egamba mwange munaayo gwe nnina tasobola binkolera ebyo kubanga tulinamu embeera. Musuubiriza akusuubiriza ono. Nanti mulaga. Mulaga. Okimulaga kyolinayo abamusinga. Nga njagala kite. Naye yagamba. Yagaana okita kati kiri kyagambye nti ogenda kunsasisaamu ebyogenda mu kyalo. Abadde agenda mu kyalo. Eddi. Enkya. Kukyalayo. Agambye oba biva bweru. Maama ani anaakuba enesimu yange? Erigani? Jose. Bajimpe Jose yakuba. Ate yange. Erigaka. Ali waka. Oba naatuuseeyo. Wangi Jose? Wangi? Kati nzija era ndi muno mu kinaawo. Kyembadde ngamba omusajja obudde bonna agenda kujja asanga emmotoka. Kozi bw'asanga nga toliiyo ayinza omanya tukuyina mu mmotoka. Kuba omutima gumulumye n'agamba oyinza n'okuba toli bulungi. Nze gyasebye ebintu birumya omutwe mbimanyi. Ate birumya omutwe gute? Gwe towulira nga bikusobedde obadde osuubira kubeeko atakuteeba. Ono kyemmanya tajja teeba. Ono ye gye tulaga tajja teeba. Tajja teeba oyo. Lwaki? Omutima we guŋŋamba amazzi gange oba nga suddewo ate ngagaludde. Mukisa wadde omanyi tajja teeba. Kubanga weka wamutulugunya tulugunya dda. Naye ye agambye omukazi alina omu wadde tamusuubira bimukolera. Layira amazzi abandi abatingoyeza Valentine zitabudde. Wamu redi. Omukazi simusuubira bikola naye era nze Justine. Obuzibu kati we bugenda ova bonna kubiraba. Weza ku mukono gwo. Kati onoonya reason yakugobako. Naye ate we babiraba bonna tebasobola era kunyiiga bakukyawe. Lwaki? Agamba nti munnange nze kansigale n'omulalu wange. Nakugamba oli lwedde baleka nze nkwagala.
naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze Mama Raimo Yes. Birumya omutwe nkimanyi. Ekitegeeza kulumya omutwe. Kubanga bonna abasajja bo bakwagala agenda bw'oyogera. Nti nze era omuntu akwagala oba omulaba. Omuntu akwagala oba omulaba. Naddala kati we bamuyombye. Yeeyisa atya nga muyombye. Anti era afuba nnyo olaba ng'akuze. Kati ku bonna embeera ani gw'osuubira ogigumira? Nga bategedde nga beetegedde. Yogedde amazima. Anti abalimba be bangi. Nze abamubuuze oba mubuuze atasobola. Kati anti waaba wali ye taddayo eri asigale wano. Akulagirire bulagirizibwa waakola ki? Waatudde. Byebaleko nnyabo. Akwagala omulabi. Mbadde nkubuuza gundi waali awo yazzeeko awo wamulabyeko atudde sayidi atuddewa kati nkoze ntya omulaba anti raba sooka ojja otuule wano gwe tovaawo. Anti kati mbadde njagala laba oba njagala. Valentine. Kati tukoze tutya mujjawo wali? Bakikolere wali? Ono tadda agenda muga igwe. Ate nze nga ndi byange ye asuubira nti mumpi sente biki. Kubanga tuyamugamba ateebe kati tomugamba. Nze ndi bize ndi mukola byange. Ndi eri munda mu kawunti. Music tebannamusaako kirungi tukikole wano nga music tebannamuzaako. Mujje mmwe tugende bannange tatusookayo mukyala. Dembi tulindeko. Tulindeko tugende. Wanje? Mpa sound, mpa kali akantu. Nedda ngenda kuwulira. Mumugire mpola mpola ebbali. Tutwale surprise. Ogambe yambadde bulubulu. Yasooka eno side. Oyo ayambadde akatishati ka blue amazi akapala akayero. Kamwitamu erinnya? Akozesa Deriki. Mujje baleko bannange. Happy Valentine's Day. Tulese Valentine surprise. Kabeera bwe kati. Wanje? Kabeera bwe kati. Kabeera bwe kati. Nga baka designize bulungi. Mwagalwa wakulowoozezzaako n'agamba munnange. Yantumye nno dda naye maama obudde ne bunkwatira eyo gye mbadde.
kajjamu ne kankwata ate ne nkutuukako leeti. kati nga kabawadde mukandeetere nange nkaniriza. Okaniriza omwagalwa wo yaani gw'osuubira gwenzuubira oba gw'oyagala? okugezesebwawo nga kungi nnyo. Munnange ng'omuli mulaavu. tebereza ani oyo? Jasi. Wanje? Jasi. Simanyi. Yandiba Jasi. Omwagala wo bamuyita Jasi. Gw'oyagala gwe. Era gw'osuubira. Simanyi nze kankube essimu. Omuntu eyantumye nnyina nnamba ya ssimu. okubire tulabe obaye. Kankube tulabe omuntu ali ku ssimu. Abasi yeyo oba onzise. Wanje? Abasi yeyo oba onzise. Kulwaki? Lwaki ate mankutta? Oyo basajja. Abasajja babeera n'abakazi bangi naye abasi yeyo oba onzise. Abasajja babeera n'abakazi bangi. Abasajja babeera n'abakazi bangi lwaki kati nkongerayo chance endala? Tatulumba nasazeewo dda. Olwoba osazeewo? Baninda bulinze kijja ne kijja. Bali abalala abangi obeesonyiye ng'ogenze ne Jasi. Wadde gye bali be bamanyi ng'ogenze ne Jasi. Katulaba ali ku ssimu simanyi nange. Halo? Eryo eddoboozi olimanyi? Owulidde eddoboozi? Tuddemu tuyite. Halo? Eryo eddoboozi lyani? Lya Jasi. Kati mugamba gye aliwo ate? Simanyi naye waba wali mugamba gye naye nga leero lyennyini tewaliwo lyamala. Ani ono mukwano? Yes. Naye munnange yagambye ye ggwe. Okakasa. Munnange wamma ogamba Obadde oyinamu okubuusabuusa. nti obadde oyinamu okubuusabuusa? Era naye mbadde njagala kukakasa naye kati nkakasizza. Oba toyinaamu nze wendi. Omuwa bubaka ki? Halo? Omuwa bubaka ki? Obubaka era nabukutumya obumanyi. Ati bumugambe. Bumunyambira awo kuba olwedde nakugambye. Okay. Kati ye abadde agambye oba wooli ng'ojja munaaye ng'omwekwasiza ekimuli. Yakimukwasa dda naye kati mbadde nkyaliko wano mu tawuni. Omu omugamba bigambo kijjaasi. Ye ebibyo byakuba nti akwagala. Naye abadde takakasa nti naawe omwagala. Ebyange tebyawukana na bibye. Nange nga byagambye. Era muddiza omubaka nti nange muddiza obubaka nti nange ku byagambye tebyawukana na byange. Nti n'ekirala Valentine nga ye tagirabye. Valentine? Wabadde akutumye? Bwantumye. Tagirabye? Iye. Agenda kugiraba. Yagitadde ewaka. Wanje? Agenda kugiraba. Okay, kati Jasi nkole ntya nze?
Gwenge yantumye mukama wange gwangamba ekiddako. Ati kati ngenda kujjaawo musange muwe ekimuli. Kati omulimu gwe nakuwadde okukola kyemmanyi ogumaliriza. Yennyabo. Kati ekimuli ogenda kireetako n'ebigambo ebibyo kuba nze binnemye okwogera. Nga bw'obyagala. Bikulemye okwogera? Nga bw'obyagala kati gojja bimwegambira ebisingako awo. Omwagaliza kayimba ki? Akayimba? Omwagaliza omwagaliza kayimba. Yes. Mwagaliza kayimba kana kakingisa akapya. Kayimba kyaka aka Valentine akakingisa ne Spice Diana. Spice Diana. Bade manyite kabaka na akentebe. Ne mama w'entebe ako tukaleko. Bunninya kani. Ka anko chemi. Ko mwagaliza bunninya nkozi kagenda katya? Naye kakayimba kagenderawo ku Valentine. Bakayita batya? Yakwagaliza aka Spice Diana ne King Saha ka Valentine. Nange mwagaliza aka King Saha mu mayiwe. Yoniyowe. Okawulidde kakwagaliza. Nkyali mu kubajja. Okay, kati ekimuli tukimulekere. Ekimuli jangu nakyo nzaalina kimuwa. Gwagenda kimweweera. Wanje? Okay. Kale ebigambo ebimusiibula ffe tweyongereyo. Nyamba omunsiibulira. Oma musiibuleko Jaasi. Mama Valentine ennungi. Lwaki musiibula nga nzija? Bwatojja ewama mugambe. Valentine ennungi nange nkulinze. Njakulinze. Kale daffe tuyanzizza ssebo obuddebo. Kale katukimutwalire yaye ejjire nakyo akikuwe. Bannange tubabuuzizaako happy Valentine. Mama jawe Valentine Nze mbeere Valentine wo ng'ositudde te baby. Oyagala mama w'abaana nsabule. Lwaki oyagala okunkubya? Naye abasajja baki bakola ebintu ebyo? Ate onneekweka n'okunkweka onsaba mbeere Valentine wo ate onneekweka. Mbadde mmanyi nange olunaku siviiriddemu awo. Naye oneeyeekweka bw'atyo. Era oba oyagala mbe Valentine wo nze ndi wa kamera. Ng'ojja mu kamera nga balaba nti ye ggwe. Naye munnange adduka misinde. Wama nkulamusizza nnyabo. Valentine wo y'oli omwami? Mwannyinaze. Talina mukyala mumugambe agire nga nneekuumira nzija. Kale. Nemwe mumunkuumire. Kati ngende nga nkimanyi nti nfunye omwami. Kiwedde. Kale. Jaasi. Ne baana mmwe nze mundeeka Jasimbe mu bintu tusake bannange batuwulira. Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwa wo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Omanyi waliwo ekifo omuntu wakuleetera sapaiza nga oyo tutuula waawo. Naye era yayogedde amazima, yogedde statement ye. Agambye nti tabanga si ye n'onzita. Abasajja tuba n'abakyala bangi naye nze ngenze naani? Erinnya ngenze nalya Jaasi. Ekyo omuntu aba amaze okugamba si kyo? Mwe mukifunamu ki mu eyo statement? Kati twambukawo.
nze jasindeka abasajja bo anti tumaze mundagirire bwenzira Anti, ebuziga nkyuse ku sooka- ngoye ngendeko ku ddina. sooka oyimirire tudgwa ino salawo tuddawo njagala kudda buziga. odda buziga anti kati tudde eno magere lindako nedda tukwatawa okugwa ebuddo nga sizze nateeti munzisa ensonga zino kuba nange mutuufu siyinza genda waliwo endejje abantu bakimazeeko anti nakugambye onondereko onondereko ayimiridde ono yasooka aveemu aliwa ono gwosembye alingamukko atayagala kumanya muyaye mumanyi muyaye ne statement eri gyayogedde kiraga alina bangi kozi agambye nzibiraako kati kubali ababiri anti kati olaba ate oli sitole zozimanyi oli gwe twasoose ekitegeera waliwo aliko ka question mark kati mukisa ye oba omulabye ali ate bano babaera mukisa mabi saali ati naye bannange kozi asembyeyo yaani ye Stephen oba ani ddala baŋaedderik ye kazibwe Steven jas nze mpanise seeyongerayo kubanga osanga oli jase ng'alina omusajja omu nga mu bulamu alina omusajja omu omukyala ng'alina omusajja omu naye tugenda eri omusajja n'atamuteera naye jase olina abasajja bo basatu bonna boogera linnya nze mpanise bimpaddeko siddamu kuwakanya kubanze yadde agamba nti wakyanga bonna bakuyiye sigenda nakweyongerayo mulala wakuna bannange oyo nange kangendeko ku ddina tuleko mu kifundira kisinga valentine tempikako yasola byotya era kyetuba tukola naye ogenda bikola otya kati gwe kyobamanya mukisa waali akunoonya akuliize ani mulala gwe twasoose Edi akuliize Stephen naye watudde akuliize manyi nebintu obanga aloota nga noli bambi mukisa agambye empulira ndoota ate watunulira nyaba oli siriyasi nange wendi wano binsuseeko bonna basatu bakuliize valentine eno ogenda kiwunzibooti ng'asinga okukuba essimu gwe ngenda naye alemezaamu nti oliwa ng'omutima gugumira ani ana ate kati ekibuuzo kyobuuzizza ekyetaagisa ekyetaagisa olwedde ndi agi okyenyumirizaamu jasi wangi olina akuliize naye bamuliize anti kyekyo ekituleetera embeera ndowooza okitegedde nti okubagattako nze munzikirize ntumire ku basponsa baffe ekintu kino nkiggalire wano oba batulondereko n'abalaba kuba ffe bitulemye nze binnemye Marvin mwe musobola omulonderako jasi mwayigaako okwekwasa ng'ate ye si gwayagala
nze bannaye jasinza ajja kweronderako jasi otukoledde valentine bikulumiza naawe omutwe wabadde omize n'eddagala jasi wabadde okoze ekintu kino kyensuubira nga naawe ndowooza obikwoyo oyagala olondeko anti era kaakati n'oyagala ofune kyoweekwasa nti kati gwe tonteebye biveemu era naye biganye kituufu biganye nze munnange nange mufrizinze omutuufu frizinze I cannot handle mu confusion eyo ogenda maliriza valentine tolina gwobeddeko naye nga bikusobedde naye nga bw'oba noono omulala nakuba nnyo masimu olaba mukisa akunyiiza anti mukisa ekyo kyewagambye mbw aba atijja anti ye gwe gwanti aba atijja bagakuba naye amanya nti nteekako gaabawala kati mukisa alika mukisa alika aliko namuyomba ate Stevie Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa mbabuulire nze binsobedde kati omuntu agenda kukola atya mubiraba mutya mulondako ani mumuwa magezi ki naye yeesanga maada ng'ali mu mbeera naye nange binsobedde nga bwe tugende wa husband number 4 naye ngankooye nze bannange bali bonna babadde tebansabudde kati number 4 watya nga anansabulirayo ntiddemu naye kansooke ennyumyeko nejjaasa ono ndabe yajja atya okubanga ffenna omuntu basobola otukwana bw'oba oyina nogaa nnina n'otayongerako naye bannange omu 2 3 4 kamale kumubuuza ddala nga bwe tukonkuluudi nga tugenda kulaba oba owa number 4 tugenda naye ate atubuuliremu kyava kuki okubanga ali mu mbeera eno ng'ali bwati nga sigambye nti mujajinga naye kale yakituukako atya okubasimbya layini batyo nga bonna weebali kaatuyitiremu atubangule omusajja ekyandeetera okutandika ebyo omusajja yamenya omutima gwe natandikirako okwagala nali mwagala nnyo nga jjanga tube nga jja jjukira yalinga akolera eno Seguku nze nga mbeera eno nga jja buli wiikendi nga ndekera buli kimu kyenkola kyenjagala naye nage olaba akyusizza embeera nga womukubira essimu olumu takwata olumu akwata kati lwali lumu musindikira message ekiro musindikira message ekiro yali n'omuwala nga ajjamu ennamba yange bw'agijjamu omuwala teyankubira kati ono we bwakya ku makya ng'akeera nga nkubira essimu nga ŋŋamba nti natute essimu yange ewa neiba nkyagingireko waliwo abawala abankolako effujjo ne bajjamu ennamba yo naye bagenda kukubira naye byonna bye bagamba gwe tonyiiga nze njagala gwe tonyiiga kuba balina effujjo lingi bajja kukubira kati nenninda omuwala akole ki gwe baŋŋambye akuba essimu nga noono waasiiba nkubira kubidde oba takubidde akubidde konze yennyini ndowooza akawala keekyanga ko ye ndowooza n'akagamba mukubire kati waayitawo ennaku 3 omuwala n'ankubira essimu n'aŋŋamba omusajja omwagala naye takola ki takwagala ayagala nze naye nze mbeera gwe mwesonyiwe kati ono n'addamu n'ankubira essimu nga mbuuza kubidde kati
ne mugamba nkubidde naye nga ndi maziga nkola ki enkaaba kati ne mwesonyiwa bwe ntyo nange nenfuna omutima omuki omugumu jasi tewasooka kulowooza biri eri kubanga omusajja yasooka neyeteerayo alabayi nti bajjeemu ennamba gyenkyajingira bajja kukubira kati awo ate waaliwo muganda wo omulenzi yali mukwano gwange nga njogera naye muganda wo ye yali boyfriend nga nnyumiza buli kimu nti omuwala amulya ssente agera bamusasudde omwezi yange omuwala ateekawo omukwano kubanga ye bwe yali ayagala yali ayagala oli omuwala ng'ekitegeeza nze yali anjaga bino nti n'osudde waleti kati anti ebyo byonna omuwala ye yabinnyumiza olwo tumaze ofuuka omuwala ab'omukwano anti omulenzi natuuka n'emmutae n'atandika okunnyumiza nga we byali kuba omuwala yali atandise okuyimba ajjukira okuyimba nga olina omuteekamu ssente ono ate zaatakola ki zaatayina kati munnaye ne bammenya batyo omutima kati ebyo ebyokujja ssente okulimba oli omuwala yali naye balimba abiraba namala n'abikugamba n'abiŋŋamba ate ne bulaza wooli naye nga yali yamponinga naye nga mmanyi akola ki kuba naye yali yateekawo ko embeera nga nkwana n'endowooza nti akyogera nti ono ekigendererwa kye kyali kyakubirako kuba ebiseera ebisinga teri alumirirwa nga talina kigendererwa kati brother bwe malegenda okubuuza ono yandibadde mulamu nti ye kati naye yateekawo embeera nga nkwana n'endowooza nti abyogera nkyawo oli njagala ye naye ogenda olulaba nga bye yali aŋŋamba bituufu mwesonyiwa si byangu kati bakyali bonna baayawukana dda ono n'addamu n'ankubira nti nsonyiwa naye ng'ate nange yagenda okujja nga navaawo dda ng'omutima gwakyo wafuuka na haaji weroboza yeyandeetera eyo embeera kati n'ogamba nange kambagattike ng'otya kunnumya yali twagala kivaamu kati oyagala kivaamu nsonga ki ezikuleetedde okwagala okivaamu anti otuuka n'ova mu byekiyaayo ng'obikooye kati omanyi obudde buno singa olinawo omuntu woomwe singa muli mu kupulaaninga nti tugende wano twesange bwe tuti tukole bwe tuti kati kubuzaako ne pulaani birumya omutwe tobirabyeko leero nga bikulumizza omutwe bikulumizza ku mutwe naye nga munnange fika tukuteeke mu ssaala ye katonda omutuufu akugwana asinga omumanya kimanyi naye munnange abantu bo bonna bazibu okulondako kyono nanti kati era kyenayigamu olina funa muntu akwagala so si gwe gwokola ki ogweyagala kati nze akwagala mulabi nga ye yakwagala nawe omumanyi tomumanyi simumanyi tomanyi nga ye yakwagala mukisa yayagala mukisa yayagala gwe yakwagala mukisa and just must shine mukisa omanyi omuntu awulira buwulizi n'eddoboozi lyonakandedda okusinziira njogera gyayogera talina kanziruke mbasooke bannanga badde n'excitement abakusangayo nze simanyi nahaaga gyeyandikuwadde
naye akwagala kubanga ye okusinziira ye waliwo kali ka question mark ati naye ekiki kirala atuuse byonna nga tayagala kumanya atuuse byonna nga tayagala kumanya byonna abizizza ebbali nga tayagala kumanya tafuddeeyo ekijja yes tokiraba naawe kati awo ebisigadde biri mu mikono gyo kibagamba nti omupiira guli mu mikono gyo kati waliwo akuba essimu bagikyolyakubidde ku namba gyotamanyi eyo nayo yamukisa mukwano wagambye akuba ennyo essimu jjaasi anti byebyo namugambye talina kunkubira naye nti wagambye akuba ennyo essimu ate namulaba yeewummuzeeko naye nga ono ye kituufu yakuwadde valentine eri waka yampadde obumuli kumakya yakedde bukeezi kammeka olowooza kabbiri abaawo yakuza akamuli kabbiri gwaniyagenti kabbiri ye bakamusette nange owedda babutembeeyo ndaba osanga ye bakamusette nga kabadde kamutwala kabbiri nga kaluma kati ekimuli kyo kikino kibeere wano eno nsasagge yennyini naye nga nyongera obbajjukiza nti Kampala Polytechnic e Mengo tugende tuddeyo tusome courses zonna gye ziri bakubire ku ssimu yes basangibwa e Mengo ne Kawanda Kampala Polytechnic e Mengo oba e Kawanda. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga bagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga bagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-2-27-26-73. Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Ate nga bwe tutyo Park and Go Tours and Travel ku mwenna abalina gye mwagala okutalagga amawanga gano batuuka okugamba nti ennyonyi yazifuula obugaali weekwate Park and Go Tours and Travel bali awe Kajjansi ku Hamida Loft ye level 3 gendayo obeere ng'ate munnange obabuulira ensonga zo nga bakikwasaganya. Park and Go Tours and Travel beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, America, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengen zonna jangu ku Park and Go. Teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Park and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza zi visa, zi work permit, kw'ossa passport n'ebirala nkubuliitu. Ate gw'ayagala okulambula ekkula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida e Kajjansi. Park and Go Tours and Travel e Kajjansi. The world starts now. Ate nga nyongera obbajjukiza nti Hypex Studios ku lw'ebifaananyi eby'omulembe gwe wenna ateekateeka embaga oba okwanjula baby shower, bridal shower, kuhinjira, yes, get together party ezo za kiika byonna nika
gwe buli kyolowooza mukwano nga wandyagadde keepinga memories zo ennungi. Class attracts class, bakola ebintu nga bya class bambi nga birungi ate ku bbeeyi entono ddala. Beekwate basangibwa awo Najjanankumbi near Cobbins Motel ku Busaabala Road. Era ng'ennamba z'essimu ezolaba ku screen bakubireko. Ate nga aba New Afro Canadian Foundation bategekedde conference mu June nga 27 mpaka 28 2025 omwaka guno gwennyini mwe tuli. Yes, tufune reasons ensonga lwaki tuba travelinga okwewala okutumma. So this is a reason tulina conference eri ku mental health eri ku health care and mental sector. Tugendeyo tuyige nga bwe tunyumirwa, tulambule, tuconnectinge, tufune ku mikwano egiri international from all over the world. Ensi zonna zigenda kubaayo. Abali mu Canada tubaaniriza, abali mu America tubaaniriza, abali mu nsi ez'enjawulo mu Europe n'abali e Uganda. Oyagala kugenda Canada mu conference eno, please contact Kathe Kabiite owa New Afro Canadian Foundation. Agenda bakwasaganya era ennamba ziri awo ku screen. Naye nga bali kubaako, tubaagala nnyo. Nze binsobedde bwe bite bwe bigenze. We don't judge. Naye binsuseeko kansooke ngende nange Valentine ziri ssaawa mmeka e Uganda. Jaasi omanyi twatandise ssaawa mmeka okutambula? Mpaka kati ssaawa ziizino 2 ez'ekiro ku Valentine nga 14 Feb 2025 lwe tukoze share eno. Naye nga bannange betutambudde nabo mwebale bampi obugumiikiriza, kubanga eno yebaddemu obugumiikiriza n'obunkenke, naye nga twasazeewo kumuvinga. Thank you so much. Ate nammwe abatulaba mwebale nnyo, mwebalire ddala. Binsobedde kubanga bane omuntu engeri gyakubuuza nti nonderaako ng'abantu bonna tubuze reason eri strong gye twekwasa. Nange nze sikajjaasi nange omutwe gunnumye. Bannange webityo webigenze for the first time ntenguye ku client ewa number 4 sigenze nange mbiganye. Obudde bunaatukeererako nga tuli mbasajja tukuba drive tuwa. Mwebale kubaako naye nga nyongera obbakowoola gwe embeera yonna ekusobedde mbaagalwa abo jangu tumukubeeko surprise. Naye Jaasi yeetisse 2025. Sisuubira nti abakyala abali ewali yamuvuganya era nga nze erinnya leero mutuumye Haji Jaasi. Haji Jaasi ye Haji waffe. Naye nga mwebale kutwagala, mwebale kutulaba. Nsigadde nze na Kawombe Shifa Hope oyita ku 078 070 ate nga bwentyo nyongera obbajjukiza nti temwerabira Hypex Studios bali awe Najjanankumbi near Cobbins Hotel ku Busaabala Road. Tugendeyo babere nga batukuba obufaananyi ne videos ennungi nga boolaba bwe nashananye ku Valentine n'ebifaananyi byonna ebirala n'abalala bangi boolabako be bakozeeko. Buli agendayo teyejjusa, tongere okubeekwata. Ate nga mbajjukiza Kampala Polytechnic Mengo tugende tusome tubanguke mukwano tubeere nga naffe twogera mu society, tubeere nga baleme eggambo yayogera kyataasoma mukwano tuddayo kusoma. Ate nga bwetyo mbajjukiza nti we are almost closing. Aba June mwenna nabagamba June 27th up 28th tulina conference e Canada. Obudde bonna tuggalawo tugambe nti we are done with this conference, tulange endala ate maaso awo. Ye tulina conference e Canada mu Toronto venue yaffe Sackville 237 mu Toronto awe Canada. Abategekedde be ba New Afro Canadian Foundation. Yes, it's an international conference on healthcare and medical sector. Tugendeyo mikwano. Always nabagamba tuba traveling, we need a reason as to why you're traveling. Kyekisookera ddala bakubuuza reason ki ekutwalayo. Mbadde mbasaba eno tugikozesenga reason to traveling e Canada. Tugenda mu conference, why not? Mbaagala nnyo mukwano munzikirize mbasiibulirire wano till next time. Mwongere okuleeta surprises tuzikole.
Thank you so much. We love you and bye bye. Ate mbajjukiza nti tuyina omukolo gwa God and Millicent #God and Millicent must shine. Temwerabira omukolo gwe guli mu Gwokuna, that is April 26. Tugenda kubeera ne wedding yaffe. Yandiyagadde okubeera part of the wedding kubira ku namba za Shifa. Mwabasubwa luli ekabaale ku kwanjula kati tuyina wedding. Mujje mukwano mutwegatteko. We still need your support. God and Millicent. Era buli Sande tubaayo buli Sande mu meetings tutuula. Yeah, for details just contact me on 0782 10 1569 0702 56 21 57 Mushifa. Mujje kino tukikole tukiguse tetera kuleka bintu mu kkubo tubigusanga tene tukwate ekirala. Mbagala nnyo ciao. Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo kutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.